بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما تدى مجفق واشتوى الله سبحانه وتعالى ibengana emirembe tusababidde eri omubaka sallallahu alayhi wasallam wamu ne basahaba be n'abantu b'ennyumba ye n'abo abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Abooluganda ab'ebitiibwa, mbaaniriza musomo gwaffe ogwa sharhu manzumatul muqaddima nga tunnyonnyola ekitontome kya Imam Ibn Jazari kye yatontoma musomo gwa tajwid ekiyitibwa manzumatul muqaddima, nga tukozesa ekitabu kya Imam Sheikhul Islam Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi kye yannyonnyoleramu ekitontome ekyo. Ekitabo kye yatuuma ad-daqa'iqu al-muhkama fi sharhi al-muqaddima, nga y'omu kwabo abasingira ddala okukola sharhu okunnyonnyola olunnyonnyola olulungi olw'ekitontome kino ekya manzumatul muqaddima. Nga tetunnayingira mu kunnyonnyola ekitontome kyaffe, abooluganda, tuli mu mwezi ogwa Sha'ban nga tunaatera okubeera nga tugumaliriza nga twetegekera omwezi ogwa Ramadan, omwezi ogw'okusiiba, omwezi ogw'okusonyiibwa, omwezi ogw'ekisa, arrahma, shahru rahma, shahru lmaghfira, shahru Ramadan. Tubeere nga omwezi ogwo tugwetegekera ne tawbata annasuha, n'okwenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala okutuufu, kuba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atubuulira emirimu gyonna gye tuteekeddwa okukola n'abakozi b'emirimu emirungi yatandika n'abo abeenenya, ekitegeeza nti omulimu gwonna gw'onaakola tandika naki? Na tawba. Allah naga nti attaibuna alabiduna alhamiduna assaihuna ila akhiri al-aya. Allah yatandika nabaki? Attaibuna, abeenenya, then nazzaako emirimu emirala. So tubeerega tukola tawba nga tetunnayingira mu mwezi gwa Ramadan, tugenda okuguyingiramu nga tuli batukuvu, ate tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tutusaayo n'okubeera nga tuwa okukola emirimu emirungi. Allahumma amin. Abooluganda, oluvannyuma lw'okubeera nga twalaba ku bulamu bwa Imam Ibn Jazari nannyini kitabo kino oba nannyini kitontome manzumatul muqaddima, ne tulaba n'obulamu ne ku bulamu bw'omunnyonnyozi eyatunnyonnyola ekitontome kino ayitibwa Sheikhu Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Tugenda kutandika ekitontome mu butongole biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, okubeera nga tukinnyonnyola, tujja kinnyonnyoka mpola mpola insha Allah tabaraka wa ta'ala. Imam abikodde ekitabo kyaffe ad-daqa'iqu al-muhkama, omuqaddima oba introduction ya Imam Sheikhul Islam Zakariya al-Ansari agamba nti bismillahi rrahmani rrahim qala Sheikhul Islami wal muslimina zainul milla wad-din أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي تغمده الله برحمته وأعاد علي وعلى المسلمين من بركته في الدنيا والآخرة بمحمد وآله آمين. أقام شيخ الإسلام تواملبا شيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه الله بينينغا مساكو كساسي لكوي نوكسني واكوي إلى سبا الله أبينينغا توي مكسا jairimu ye jabeera nga atulekera ku nsi kuno. Allah abeere nga atuwa emikisa jairimu eyo, tusaba Allah atuwa emikisa jairimu eyo ku dunia kuno ne ku akhira. Bismillahir rahmanir rahim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Ebigambo bino bya Sheikh Zakariya al-Ansari, yagamba nti bismillahir rahmanir rahim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. So kusoma erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, omusaasizi ow'ekisa ekingi, era oyo Allah yammalira era ye mulungi okubeera nga omuntu yeesigamira. N'agamba Sheikh Zakariya al-Ansari introduction ye n'agamba nti alhamdulillahi iftataha bilhamdi kitabahu.
alhamdulillahi iftataha bilhamdi kitabahu. Amatenda amajuvugo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekigambo ekyo alhamdulillah okutendereza okwo Allah kwe yatandisa nako ekitabo kye Qur'ani eyekitiibwa. Kuba tukimanyi bulungi mu Qur'ani Allah yatandika ne alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yatandika ne ki alhamdulillahi rabbil alamin. Bwe yali aggulawo Qur'ani ekitiibwa suratul Fatiha, yeggulawo Qur'ani suratul Fatiha etandika naki ne alhamdulillahi rabbil alamin, kutendereza Allah. Kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa oyo yaggulawo n'okutenderezebwa kwe ekitabo kye Qur'ani eyekitiibwa. Wa ajzala liman jawadahu wa amila bihi thawabahu. Era subhanahu wa ta'ala nabeera nga agenda kusasula oba nga agenda kusasula omuntu yenna yenna atereeza n'anyiriza n'oyo akolera ku Qur'ani eyekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasula atenderezebwa oyo agenda okusasula omuntu yenna asoma Qur'an ng'agitereeza ate n'agikolerako. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti almahirun bil Qur'an ma'a safarati alkirami albarara. Omuntu asoma Qur'an ng'agitereeza nga mukenkufu mu yo ng'amanya amateeka gaayo, agenda kubeera ne bamalayika ab'ebitiibwa ku lunaku lw'enkomerero. So atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Nazzaako Sheikh Zakaria al-Ansari okubeera nga asalira omubaka sallallahu alaihi wasallama wamu n'abantu be n'abantu b'ennyumba ye. Then n'agamba nti wa ba'd, n'oluvannyuma n'agamba nti wa ba'd, n'oluvannyuma فإن المقدمة المنظومة في تجويد القرآن للشيخ الإمام والحبر الهمام شيخ الإسلام حافظ عصره أبي الخير محمد بن محمد الجزري طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه. شيخ زكريا الأنصاري أقامت رفنما فإن المقدمة المنظومة في تجويد القرآن للشيخ الإمام مزمدال اجتوتو متنو اجتوى منظومة المقدمة مصوم التجويد مصوم التجويد وقرآن اجتوى اجتوتو متنو اجا شيخ وفي مقد وفي مصومسا وفي إمام وفي aitibwa alhabri alhumam, yani sahibu alhimma, ayina okubeera nga afaayo nnyo ku Qur'ani eno. Sheikh al-Islam, sheikh w'obusiraamu buno, hafidhu asrihi, yani nga era hafidhu eyakwata Qur'an hadithi eyasinga okutegeera oba okukwata omu kwabo abasinga okutegeera Qur'an eno eyekitiibwa ku kyasa kye أبي الخير أيتبوا تاتا وخيري محمد بن محمد الجزري erinnya Imam Ibn Jazari misomo gyaffe gyakulembera twamutunuulira amannya ge ne tulaba n'obulamu bwe rahmatullahi alayhi tayyaba Allahu tharaahu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga alongoosa obuddiro bwe wa ja'ala aljannata ma'waahu, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga afuula obuddiro bwe nga yejjana. Imam Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a nagamati lamma i'tana biha dhawul jaddi wal ijtihadi. Amanyi baffe bannannyini kufaayo nakukola kaweefube babeeranga ekitontome kino oba manzuuma eno ya Imam Ibn Jazari bagiwa obudde ne babeeranga bagifaako. Kitegeeza nti Imam Sheikh Zakaria al-Ansari abategeeza nti si ye yasooka okunnyonnyola ekitontome kino, la abadan. Waliwo abalala abakola ki abafaayo okukitontoma okukinnyonnyola ekitontome kino ne babeera nga abafaayo ate nga abamanyi tebasobola kufa ku kintu kukinnyonnyola okuleka nga kiina amakulu. Kitegeeza nti webanga bafaayo abamanyi baffe bafaayo abalina kaweefube okubeera nga bannyonnyola ekitontome kino. Nagamba nti wakanat muhtajatan ila bayani almurad, nange bwentyo nenjagala okubeera nga nfaayo okunnyonnyola amakulu
bayanul muradi ekigendererwa nyonyole ekigendererwa kyekitontome kino imaamu yali ategeeza ki wa hawat ma'a sighar alhajmi wa husni alikhtisar ekitontome kino ate nga kirimu okubeera nga imaamu yakozesa kifunda ekitontome kino kiki sighar alhajm bw'ekitunuulira bw'oti si kitabo kinene nnyo kifunda nnyo kitabo kitini wa husni alikhtisar ate nga kirimu okufunza okulungi imaamu yafunza mu nfunza etya ennungi enfunza ennungi yeyo omuntu okubeera nga afunzizza ekintu ate n'akifunza nga okugamba n'ayogera ekintu ng'akifunzizza naye ng'enfunza eyo etegerekese senfunza ebula amakulu. Twali mu kiraasi doktoru n'atugamba nti abamu ku bayizi babawa ekibuuzo ne bamugamba nti omuyizi ne bamuwa ekibuuzo ne bamugamba nti yogera ku surati Yusuf okisa ya Yusuf ekyafaayo kya nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam mu bufunze omuyizi n'akiteeka mu nnyiriri bbiri ekyafaayo kyonna essuula namba n'agiteeka mu nnyiriri bbiri n'agamba nti we baamala adaahu bakolaki yababulako oba bamusuula fawajaduuhu ate ne bamusiŋŋaana n'akimala makulu ekyafaayo kyonna akigattidde mu nnyiriri bbiri nti bamusuula ate ne bamusiŋŋaana kyategeeza nti nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam abaganda be bamukolera olukwe ne bamutwala ne beteesa ne bamutwala mu kinnya ne bamusuula eyo ne bagenda wa taata waabwe kisa nga bwegenda ye yaga nti bamusuula ne bakola ki ne bamusiŋŋaana kati aba afunzizza olufunza ate olususse eyo si ikhtisar yetwogerako wabula husnul ikhtisar ye muntu okubeera nga afunza naye nga kyafunziza kikola ki kitegerekka bulungi naga nti ma lam yahwihi fi hatha alfanni kathirun min alkutubi alkibari olufunza olwo oba ekitabo kino ekitontome ekyo Imam Ibn Jazari engeri gye yakitontomamu n'akifunza olufunza olulungi kugamba n'ayogera ebigambo ebirungi mu irimu ya tajwid nga n'agamba nti enkola eyo gye yakola abamanyi abasooka mu bamanyi abanene tebabeera nga bakikola ki bakituukako ekyo amakulu nti engeri Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a engeri gye yatontomamu gye yasengekamu ekitontome kye n'akifunzaamu enfunza eyo mu irimu eno eya tajwid ate ng'enfunza ebuna buli kimu n'akyogerako enkola eyo yali teyakola ki enkola eyo abamanyi bangi nnyo abamusooka abanene abatasobola kubeera nga bakola enkola eyo oba nga batontomera ebigambo ebifaanaganako ebityo n'agamba Sheikh Zakariya al-Ansari naga nti ra'aytu nange ndabye nti an adaa alayha sharhan okuteekawo okunnyonnyola ekitontome ekyo nga yahillu alfaadhaha kusobola okubeera nga ebigambo ebyo oba ebigambo ebyo bye yatontoma oba bye yayogera bye yatunnyonnyola mbeere nga nsobola okubeera nga nkola ki yahilluha sobola okubeera nga mbinnyonnyola nga mbitegeeza abantu wayubayinu muradaha era nnyonnyole bulungi amakulu gaabyo wayubrizu daqaiqaha era nnyonnyole n'ebyekwese ebiri munda mu kitontome ekyo wayuqayidu mutlaqaha era mbeere nga nkayyada ebyo ebizze nga biri mutlaq mbeere nga kugamba nga nteeka kufuru kwebyo ebizze nga bikola ki nga byawamu oba mbeere nga ebizze nga bibuna mbeere nga mbiteekako ki okukayyada taqyidi mukimanyi taqyidi kwe kubeera nga ofundikira kitegedde okufundikira ebikoze ki kuba ekigambo kisobola okujja nga gwe mundaba gyolabye nga kibuna ayogera buli kimu kati nojja n'oteekako ki kyetuyita kukayyada nojja n'okikola ki n'okiteekako wekikoma tukayidwa n'okikola ki n'okiteekako wa wekikoma oba tegereka mukategedde akagambo ako kategeeza nti wayuqayidu mutlaqaha nembeera nga ebigambo ebyajja imaamu nga yabyogera ng'omuntu asobola okubitegeeramu nti yali ayagala kibuna kwegambe ekibuna ekitwaliza buli wamu nze nenjija ebigambo ebyo nembikola ki
ebigambo ebyo nenjija nembifunza oba tegereka wayaftahu mughlaqaha era nembeera nga sharuh eno okunnyonnyola kwange kuno nzigulawo ebyo ebigaliddwa amakulu byotasobola kutegeera manvuuma eno Imaamu Sheikh Zakariya al-Ansari yajja nabikunnyonnyola byonna nabeera nga ekitabo kye yannyonnyolyamu agamba nti wasammaituhu ekitabo kyange nenkituuma biddaqaiqi almuhkamati fi sharhi almuqaddima biddaqaiqi almuhkamati fi sharhi almuqaddima nagamba nti waiddatu abyatiha era amanya naga nti waiddatu abyatiha era omuwendo gw'ennyiriri ez'ekitabo kino ekyamanvuumatu almuqaddima ziri 107 ziri 107 ala ma fi akthari nusakhi okusingira ddala mu copies ezisinga nusakhi copies ezisinga ennyiriri z'amanvuumatu almuqaddima ziri 107 bategereka nagamba nti wa 108 ala ma fi aqalliha ate copies ezisinga okubeera oba ennyiriri ezisinga okubeera entini mu copies endala ziri ennyiriri 18 either طيب nagamba nti wa 108 ala ma fi aqalliha nagamba nti nusukha ezisinga amakulu enusukha ezisinga copies ezisinga obungi ennyiriri ziri mmeka ziri 17 nagamba ati ate copies entini ezisinga obutini ate ennyiriri ziri mmeka ziri 18 oba mukategedde 17 mu copies ennyingi kugamba ebitabo ebisinga obungi manvuuma yajja nga bawandiika nti ennyiriri ziri mmeka ziri 17 ate ebitabo ebirala copies endala ne zijja nga ziri mmeka ziri 218